Bannayuganda abatali bamu abakakalabiza emirimu gyabwe ku mitimbagano basabye gavumenti ebayambe ekendeze ku misolo ku internet. Bano bagamba nti okuva emisolo lwe gyalinyisibwa bakosebwa nnyo. Mu mbeera y'emu bagamba nti n'emikutu nga Facebook ejaggalwa nga tugenda mu maaso n'okulonda, basabye nti nagyo giggulwe emirimu gisobole okuddamu gitambule bulungi kuba abamu ku bo bali batambulizaako bizinensi zaabwe. Guweze omwaka mulamba bukye eggwanga lifundikira akakalu ka Bonange ennaku z'omwezi 14 January omwaka oguwedde kyaviirako gavumenti okuyisa ekiragiro okuggyako emitimbagano gyonna olw'okutangira emivuyo gy'okulonda. Buli yalina essimu yali tasobola kukozesa WhatsApp, Facebook ne email, Instagram, ssaako ne YouTube ne Twitter. Kyokka nabo abaali baagala okusasula omusolo gwa gavumenti baali tebakyasobola okukikola. Nga kino kyasanyaza ebyenfuna. Olwayo twogeddeko ne bannayuganda okulaba butya olunaku luno kibalujjukirako wabula nga buli omu alulojja nga lutabaalo omuli abatambuza bizinesi ku mitimbagano n'abalala. Roni Kawamala akulira Jumia agamba nti baafiirwa buwana n'abwansimbi era tikyabaleka kye kimu. Companies like Jumia, we had our drivers who were delivering orders, we had vendors who were fulfilling orders, and everything was shut down. It was a major disruption that affected our customers. We lost a lot of revenues, our vendors lost a lot of revenues, and it was a big impact because it was unprecedented. We have never experienced internet shut down. In the past, we've seen social media shut down, but this was the first time that we've seen internet shut down and all our tools went down. Asabye gavumenti okulaba nga bannayuganda mu kiseera ng'egenda okujja ku internet okulaba nti ebateekateeka. And so there's still a lot of challenges, but we hope that through our engagement with the government, we met him in Chankwanzi and is always engaging with the business community. We pray that things will get better, that they will fix the internet price, that they will allow Facebook to be used again in Uganda, and that they will not shut down internet again in the future. Bo abatunda amasimu bagamba nti bakasitoma baabwe baasanga obuzibu obutagambika. Tujjukira we bajjako internet mu Uganda yonna. Era abakasitoma baffe bakosebwa nnyo, naffe ng'aba business twakosebwa nnyo era twafunamu obuzibu engeri gye tutundamu amasimu gaffe kubanga platforms ezimu ze tutulirako ku internet nga social media. So twafuna obuzibu bungi nnyo era leero tuli mu kuddiza bakasitoma baffe obeebaza obugumiikiriza bwe babadde naffe okumala lino ebbanga lyonna nga bagezaako okufuna amasimu agalina internet ennungi era tweyanza nnyo bakasitoma ba Tekno mwebale nnyo otuwagira lino ebbanga lyonna. Basabye gavumenti okukendeeza ku misolo gya internet okubasobozesa okuddukanya emirimu gyabwe ng'edda bwe kyali. Tweyanza nnyo bakasitoma baffe era tubakubiriza nti beeyongere bakozesa amasimu gaffe kubanga galina internet nnungi era nkubiriza ne gavumenti twongere infrastructure internet waffe etereere tukendeze ne ku miwendo gya internet waffe kubanga kiri waggulu nnyo bw'ogerageranya countries endala ezituliranye internet waffe eri expensive nnyo. So byebimu bye nkubiriza gavumenti yaffe tukendeze ku miwendo gya internet so that buli omu abeere ku internet kubanga internet is now live. Baabaguzi bagamba nti waliwo ebintu bye baali batumiza nga bakozesa emitimbagano wabula baabifuna luvannyuma lwa sabbiiti emu ekyabafiiriza. Nalina kasitoma nga musuubiza ebintu by'okumaliriza kwolwo olunaku saasobola kubanga ebintu ebingi byonna nali maze obigula online nga kasitoma oyo alina obifuna ate yasobola kubifuna olw'okuggalawo internet. Ekituufu kiri nti kati bizinesi yange nagiteeka ku internet engeri eri nti eri ku internet eri international so nfuna bakasitoma okuva mu bitundu ebyenjawulo naye ng'era mpita ku ssimu eno. Abandi balaze bye bayitamu wakati ng'emitimbagano tegiriiko butya engeri gye balina okubeera bulindaala kubanga internet yo nayo yagijjako ne URL portal zonna zaavaako ne website zonna zimanyikidde zaavaako nga ne email ogisenga tesobola kubeerako. Kati kitulina okufuba okulaba nga tulowooza nnyo okulaba nti tutaddewo embeera etya esobola okubeera ng'etukuumira wamu nga tugoberedde emitendera gino. N'okutuusa leo gavumenti mu butongole tezangako Facebook wadde nga bannayuganda bagezigezi basala amagezi ne bezzaako. Byawola Gabriel ku Russell TV.